kumukuto gwesigo gwa cheda busata kusazima FM radio webali kubeera nti okyatumbudde webali kubeera nti okyali naffe tukwebaza era tukwaniriza mukadde kanene netali eryo salamullah Mungu abeere nti akukuuma tusaba Allah tabaraka wa taala abeere nti akusiima tukwisayo na gyobadde olunaku olwaleero gyotambulidde mulimu abalipotinze ku mirimu olunaku olwaleero mulimu abakyatambula nga tebanatuuka mwana wattu oluusi bakolera Kampala mubamu abakolera Soroti mulimu abajja Mbale nga batambula bagenda beera nti beteekateeka mu kukola mukulikeeyo mu ggandaalo erya weekend gyonna gye mwabadde kuva ku makya tubadde tubaweereza mu programu zaffe ez'enjawulo kati essaawa eno ziweredde ddala essaawa 4 kuiseeko eddakiika 7 ziyise ku ssaawa 4 leero olunaku lwa Mande ennaku z'omwezi 21 mwezi gwa 8 mwaka 2023 kasoda ku mbala yaffe wali eri ekisiraamu leero ziri nnaku z'omwezi 5 tuyingidde mu lw'omukaaga omwezi ogwokubiri mwaka 2045 naawe ali ku mukutu gwaffe ogwa Kibula Islamic Media tukwaniriza tukwebaliza ddala kyokola kya bbeeyi kyokola kya ttendo nze muganda wamwe mutabanja wamwe muzukulu wa Musakulu nagwere Amiri nga bulijjo nga bw'obadde okimanyi nti buli ku Mande buli ku baraza tuwane ne mukadde waffe Dr. Ziyadi Kabali olawe mbigata Dr. Swaleh Ziyadi Lubanga tuba naye okubeera nti tusomesa atujjukiza ku nsonga za Islamic culture wadda tubuzeeko ebbanga gwanvu nga situlabagana naye nga background abaamu kaseera ka hijja ndowooza twamulabako kasi twamuwulizaako ku Lumulooka yali mu mikolo egya hijja n'atambula ne His Eminence Mufti ne bagenda Saudi n'abaako endagaano gye basayininga ne batuleeta wakati bintu bingi byetumusuubira okubeera nti atuwakuka updates biki ebiri ku kitebe ekikulu then oluvannyuma tubeere nti tutandika ne programu yaffe nga twaga tutunuulire kiri mu lulimi oluzungu clouds oba ebire batambula batya biki ebibaayo okubeera nti otuuka gye twogera ku kire kyeki naddala mu nkolagana yaffe mu nsomesa yaffe mu programu yaffe eno eya Islamic culture kamwanirize Dr. tubeere nti tusimbulira awo tusaisa okukulaba muzeeyi wakaza akabanga kabadde kawanvu nga tetuwuliziganya kituufu ddala naam Bismillahirrahmanirrahim ala alihi wa sahbihi ajma'in Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh tutendereza Allah omulezi w'ebitonde byonna ne tumusaba emikisa gye n'ebyengera bye abizze ku nabbi waffe Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ne ku bantu be ne ku bagoberezi be bonna okutuusa ku lunaku olw'enkomerero tusaba Allah akkirize emirimu gyaffe emirungi atusasulemu empeera ku lunaku olw'enkomerero amin mu programu yaffe eno ya Islamic culture yes sir mwe tuyigira ensonga ezikwatagana n'obusiraamu n'engeri gye bwannyonnyolamu ensonga ezikwata kufa abantu n'ensonga ezikwata ku bitonde ebirala bye tuwangala nabyo ekitonde eky'ensolo ekitonde eky'ebinyonyi ekitonde eky'amajini ekitonde eky'ebire kale leero tuli ku bire nakyo kyatondebwa butondebwa kitonde ekire bw'oba oyagala okubigatta nga biweze n'ogamba nti ebire clouds ate ebitonde ebyo ne bibeera nga bibeera mu bbanga awo awayita ennyonyi eza buli kika ezitambuza abantu okubajja ebuvanjuba nga bagenda ebugwanjuba nga balina n'ebigendererwa eby'enjawulo
omuli n'abagenda okusayininga endagaano n'abalala nga kati ffe bw'okyogeddeko ngenda kikonako katono nnyo omuli ne bahaji ne bahajati abatambulira mu bire nga bagenda okutuukiriza empagi y'obusiraamu eya hijja. Teekako n'abagenda okusoma emisomo egy'enjawulo. Owulira nti munnayuganda yagenze kusoma busiraamu, yagenze Egypt naye ng'agenda kuyita mu bire, yagenze kusoma ddiini ya Allah, Saudi Arabia, Pakistan, Malaysia, naye ng'agenda kuyita mu bire. Ekitonde bire kitwagala okubeera nti tukisomako okusinziira ku njigiriza y'obusiraamu. Naye nga situnaa kugenda ku bire, katusooke tubakuliseeyo mu luwummulo olubadde oluwanvu olukwatagana ne puroguraamu eno ya Islamic culture. Tubadde mu kasiriikiriro nga tuliko emirimu emirala gye tukola era nga gigasa obusiraamu bwaffe e Uganda n'awalala. Okonyeeko ku ky'endagaano eyakolebwa wakati wa Uganda Muslim Supreme Council ne gavumenti ya Saudi Arabia. Eyo nga omuwuliriza wa IUFM yandyagadde njikooneko katono nnyo kubanga endagaano eyo yagenda okutuukibwako nga abantu abagituukako abagisayininga bayise waggulu mu bire, basomose ebire Allah subhanahu wa ta'ala bye yatonda n'ateeka mu bbanga awo, ate n'abaako by'atuyigiriza ku nkula yaabyo, n'abaako by'atuyigiriza ku migaso gyabyo, n'abaako by'atuyigiriza ku ngeri gye byesuliseemu, mitaazi ze birimu, kilomitaazi ze birimu, biwangalireyo mu bbanga gye bicakkalira byo. Tebyandibadde kumpi naffe nga bw'oyagala okikwatako n'omukono gwo. Allah subhanahu wa ta'ala yayagala bicakkalireyo mu bbanga waggulu nga sibiri kumpi naffe. Kuba kakati nze naawe oyinza okutataaganya ekire kibadde kigenda budadiri n'okikwatako ne kikyuka ne kiddawa ne kidda emakuduyi n'awalala. Kati eyo Allah subhanahu wa ta'ala eyo gye yabiteekera mu bbanga eyo eryesulise nga gye bijja okutambulira bireme kutataaganyizibwa naffe baki, naffe bantu. Kakati basseruganda ne bannaŋŋanda njagala muntegere bulungi amatu kubanga Islamic culture egenda kutuyigiriza ku biri naye nga tennaba kutuyigiriza ku biri. Esooka netuyigiriza ensonga enkulu nti eyatonda ebire ye Allah subhanahu wa ta'ala. Abazungu n'abatali bazungu tebatondangako kiyitibwa bire. Eyatonda ebire ye yatonda ffe abantu, ye yatonda ebisolo n'ebitonde ebisigaddeyo byonna. Naye buli kitonde Allah subhanahu wa ta'ala yakitonda nga akitonda mu kikula kyakyo ekyeyawulidde ku kirala. Bwe yatonda ffe abantu, enkula yaffe eyawukana ne enkula ye ekitonde ekiyitibwa ensolo. Yeewaawo tulina bye tufaananya mu colors. Ente eyinza okubeera enzirugavu nga naffe abantu bwe tuli abaddugavu. Embuzi eyinza okubeera enjeru nga naffe bwe tulinayo abaki, abeeru.
bibeera n'omusaayi nga mumyufu nga naffe bwe tulina omusaayi gwaffe nga muki mumyufu naye ogw'ensolo tegukolagana na gw'abantu n'ogw'abantu tegukola muki mu nsolo. Allah subhanahu wa ta'ala yabitonda abyawudde. Ffe yatutonda mu kitonde ky'abantu, ensolo mu kitonde kya nsolo, ate ebire n'abitonda nga byo bijja kubeera mu kitonde kya bire. Era ebire bw'oyagala okumanya ki definition gy'oyinza okuwa abantu ey'ebire ki. Ebire Allah bye yeessa mu bbanga awo, abantu abazze oluvannyuma kati bye bayitamu nga bagenda mu safaari ezeewala, bagenda mu bizinensi, bagenda mu kusinza, bagenda mu kusayininga agreements za myaka na myaka. Kakati ebire ki? Mu bufunze ennyo ebire gubeera mukka. Mukka Allah subhanahu wa ta'ala yagutonda n'agussaawo mu bbanga. Omukka ogwo empewo buli lwegukuba n'egukunsa gutambula ne gujjulukuka okuva mu kifo ne gugenda mu kifo ekirala. Era gukontrolingibwa ne Allah subhanahu wa ta'ala eyagussako bamalayika abagukontrolinga, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala aliko ebigendererwa bye yatondera omukka ogwo oguyitibwa ebire. Gutwewanise kilometers nnyingi nnyo. Bw'oba ozizizza wano ku ttaka nti otambula kilometers, oyinza okutambula kilometers kumpi 18 nga tozimalaako. Kwegamba obuwanvu bw'oyagala okumanya ebire distance gye birimu, ebimu biri mu kilometers 18. Ebire wano ku nsi bw'olinnyalinnya ng'olinnyalinnya ogenda waggulu kilometers 18. Era ffe abantu tuyinza okumala emyaka gyaffe n'ebisanja byaffe ku nsi nga tetulinnye namadaala nga naga bulijjo kutuuka mu kilometers 18. Kakati ebire birabwako n'amaaso. Abalina amaaso agalaba obiraba, era tubiraba bitambula, tebitambula nga bigenda sayidi emu. Waliwo lwe bitambula nga bigenda ebuvanjuba, ne waba lwe bitambula nga biva ebuvanjuba bidda ebugwanjuba. Oluusi biva mu mambuka mu northern ne bikkirira wansi mu southern, oluusi ne bikola vice versa, kubanga biriko controller. Tubiraba si we kiri. Ebyo nno bye biki? Ebire. Mukka tuguyitamu, tuguyitamu nga tugenda mu bifo eby'enjawulo. Kakati ova Entebbe kiri wano mu Uganda, ogenda Nairobi kiri eri mu Kenya, ogenda kuyitako mu bire. Ova Entebbe ogenda Jeddah Saudi Arabia, ogenda kukola umra, ogenda kukola hijja, oteeka okuyitako mu bire mu bbanga awo. Ova America Washington ogenda Dubai kusuubula, oteeka okuyitako mu bire. Kati ebire bye twogerako gwe gw'omukka Allah gwe yateeka mu bbanga awo, gunnyogoga, gwe tuyitamu nga tugenda mu bifo eby'enjawulo okukola emirimu egy'enjawulo. Mulimu guyinza okubeera gwa ibaada, nga kati omulimu gwa hijja, ibaada ewedde emirimu. Mulimu guyinza okubeera gwa kusuubula, nga kati obusuubuzi nayo ibaada gye tukola nga tugikolera mu bifo ebitali biki
ebitali bimu. Muntu n'ava e Uganda n'agenda katugeze Tokyo kiri mu Japan, n'ava e Uganda n'agenda e Peking kiri mu China, n'ava e Uganda n'agenda e Singapore, n'awalala abantu bagenda mu bifo ebyenjawulo nga n'abalala bava mu bifo byabwe ne bajja Uganda okulambula ebifo ebyebbeyi ebiri mu Uganda nga kati ekifo ekyensibuko ky'omugga ogwa Nile, kifo kya bbeyi. Era abantu basoma geography, emyala gino gye gisibuka, emyala gino egijjudde ebibala egiwaniridde amawanga mu byokunywa ne mu byokulya, ne baagala batuukeko ku nsibuko yaagyo nga kati omwala gwaffe, omugga gwaffe ogwa Nile Kiyira. Abantu bava mu mawanga ag'enjawulo nga bayita mu biri bajje bagire ki bagulabe, balabire eddala bwe gusibuka. Omulala n'ava gy'ava ng'ayagala kujja kulaba olusozi Masaba, ayita mu bire. Kegamba ebire Allah subhanahu wa ta'ala yabitonda nga bijja kuyitibwamu abantu n'ebitonde ebirala, kuba si ffe bantu nti ffekka ffe tuyita mu bire, era si ffe abasoose okugira ki okuyita mu bire. Ebitonde bingi nnyo ebizze biyita mu bire nga bye byatusooka n'okutusooka, nga kati bamalayika bayitaayita dda mu bire, nga kati amageege oba amajinni gayitaayita dda mu ki mu bire. Ffe abantu ffe tusembyeyo. Okimanyi nti tusobola ate n'okuleetako ebitonde ebirala nabyo ne tubiyisa mu bire, nga kakati ente tuyinza ziteeka mu nnyonyi ne tuziyisa mu bire. Kuba kati waliyo lw'ogenda mu bitundu nga osanzeeyo ente ewa amata endebe 2 olunaku. Ente endebe 2 zibeera liters 4. Oyinza okugamba nti eyo nze ngenda nayo bagiteekere mu kago, nze ngira ki ngenda nayo. Waliyo kago ayita waggulu mu bire, ne wabeerawo kago ayita wansi n'ow'oku mazzi. Kakati mu bufunze byebire, ebire byayogerwako mu Busiraamu, nga tolimanya nti abantu balifunako ne chance etandika okusoma ku ki ku bire. Era Qur'an ey'ekitiibwa etuttotolera ebire mu ssuula nnyingi, naye ennogolayo konnya zokka. Nnogolayo ssuula mmeka? 4. Essuula esooka eyitibwa surati al-Baqara, essuula ey'okubiri aya 164 eyogera ku biri. Aya kumeka? 164. Era omuntu ayinza okugenda nga anootinga aya zino n'azeekimirayo kennyini n'azeesomera, kubanga obudde buyinza obutagira ki buyinza obutatumala. Kati eyo aya eyogera ku biri, n'ebire bye biwa abantu emigaso, egimu ku migaso gy'ebire kututonyesereza nkuba. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Irrigation ya Allah subhanahu wa ta'ala gye yatuteekerawo mu bbanga kututonyesereza, kutufukiririra, kuba ffe tumala okulima ne tusimba tetusobola kufukirira nnimiro ze tusimbye ze tulimye, tulindirira Allah subhanahu wa ta'ala agire ki afukirire. Naye Allah agenda kufukirira ng'aleese lupiira nga ffe ze tuleeta zoyitako wali ekakira wali nga ziri kufukirira nedda, kuba olwo olufukirirako kalimiro kamu. Kati Allah afukirira nnimiro zonna. Kati ng'oyagala okufukirira ennimiro zonna, clouds ogenda mu ki mu bire, kubanga ebire bye bisobola okufukirira ennimiro z'abantu bonna, si ba Uganda bokka, n'abali e Kenya, n'abali e Tanzania, ku lukalu lwa Afrika lwonna n'amawanga gali mu kontinenti endala. Kati eyo aya esangibwa mu surati ki? Surati al-Baqara, aya 164 eyogera ku bire n'egimu ku migaso ebire gye bituwa, kubanga
mwe muva enkuba efukirira emmere gye tuba tusimbye, enkuba efukirira byonna bye tuba twagadde bimere n'ebimuli tubisimba busimbi, kuba eyo si mmere, n'emiti tugisimba busimbi, eyo si mmere naye tubyetaaga. Kuba kakati ebimuli ng'omuliri ogubirimu munene muyitirivu, era abantu twalibadde twekubagiza ffe ku lukalu lwa Uganda. Oba tosobola kusimba mmere, kale genda osimba ebimuli, kubanga birimu omuliri gwaki gwa ssente. Ate oyogeranga ku muliri gw'essente mu bisimbibwa n'oterabira miti. Kale oba tosobola kusimba mmere, simba emiti. Emiti oba osimba jakalitunsi, oba osimba mivule, oba osimba misizi, oba osimba miti gyonna. Ebika by'emiti nabyo nnyinza obutasobola kugira ki kubimalayo. Naye omuti omanyi bbeeyi yagwo ku ssaawa ya leero, abatuwa amasannyalaze bagwetaaga. Beetaaga muki? Muti. Ab'amasimu ennaku zino tebakyakozesa nnyo miti, naye nga nagyo era bagira ki? Bagyetaaga. Abaagala okusiba fence ku masomero gaabwe baagala miti, kuba fences ezimu bakozesa ki? Miti, bikondo. Baagala okusiba faamu ez'ebisolo, mbuzi, ndiga, nte, ngamiya. Bw'otobeera na miti oyinza okulemerera okugira ki? Si kyangu kusanga muntu yakola faamu n'akola olukomera nga lwaki? Lwa matafaali. Teziyinza okulwala. Ente ziyinza okugira ki? Okulwala. Zaagala mpewo eziyitamu ng'okozesezza fensi yaki? Ya miti. Abasereka tulina ku abantu bazimba ebizimbe ebipya era tebigenda kuggwaayo, kuba ne New York bakyabizimba, ne London bakyabizimba, ne Makka gye tugenda okukolera ki? Hijja bakyabizimba. Era ndowooza woteeri z'Abannayuganda abagenda okukola hijja mu myaka gya 2035, 2050, woteeri ezo tezinnaba kuserekebwa, zeetaaga miti. Kati bw'obeera ne chansi esimba omuti, twaki togusimbayo, togayaala, kubanga Allah subhanahu wa ta'ala ye agenda okufukirira nga tofaayo. Kola ogugwo ogw'okusimba ogwa Allah ogumulekere, agenda kufukirira omuti gwo gumere gukule, mwana wattu ogufunemu omuliri gwaki? Gwa ssente. Bire eyo aya eyisangibwa mu surati Al-Baqara. Aya eyokubiri esangibwa mu surati ki? Mu surati An-Nur, essula ya 24 aya 43. Sorry, sura ya 43. Sura ya 24 aya 43. Yes, essula ye chapter, aya ye verse. Kati essula 24 aya 43. ألم ترى أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى الودق يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار. Sijja kuwa makulu kubanga obudde tetulina. Nze ndikulaga ki? Ndikulaga bulazi wano. Ennamba z'essuula n'amanya g'essuula n'ennamba za aya. Byonna byogera ku ki? Ku nkuba. Allah addiriŋŋana enkuba okugyogerako. Tumanye obukulu bwayo. Tumuwe amatu. Kubanga Allah byayogerako bibye. Yabimanyi obunene bwabyo, yabimanyi omugaso gwabyo. Kubamu ekifaananyi nti enkuba etonnye Uganda si ffeffeka bagyetaaga.
abali e Malaysia distance oba yenkana etya okuva Uganda ne Malaysia nabo bagyetaaga. Abali e China distance oba yenkana etya okuva Uganda mpaka China nabo bagyetaaga. Abali Ukraine awali entalo ennene. Ukraine bantu balimi baŋŋaano etundibwa mu nsi yonna. Era bwe yagwamu olutalo tweraliikirira era tukyali beeraliikirivu. Eŋŋaano yaffe eyinza okugira ki? Eyinza okutubulako kuba be balina enkuba etonnya ne bagirimamu eŋŋaano ne bagisimbamu eŋŋaano gye batunda mu nsi yonna ffe gye tutasobola kugira ki? Gye tutasobola kulima. Kati olaba enkuba senga Allah subhanahu wa ta'ala yagisa mu ggwanga eri ensi yali zikiridde. Tetusobola kuba ffenna tetusobola kutunulira ggwanga limu mwe muba mulima ffe tujja kutuula butuuzi. Naye laba Allah wagigira ki? Bwagitambuza n'agitonyesaako wano e Uganda, n'agitonyesaako e Malaysia, n'agitonyesaako e China, n'agitonyesaako Ukraine, n'agitonyesaako e Bungereza n'awalala. Abantu basobole okugira ki? Okufuna emigaso gyayo. Eyo ssuula eyitibwa surati Nur, namba yaayo 24 aya namba 43 eyogera ku nkuba. Enkuba eva mu ki? Mu bire. Teriyo nkuba lwegenda kutonya nga tewali kire. Biri connected na kire. Ne kimala kigenda kati nga kivudde makudu. Kikyo kigenzeewa kigenze Palisa. Makudu tebasobola kufunayo nkuba. Naye gye kigenze gye bafuna enkuba. Oba enkuba eri related n'ebire. Eyo ssuula yakumeka? Ssuula yakubiri. Yegera ku kire. Eyogera ku bire ebivamu enkuba n'emigaso gyabyo. Kati ssuula eyokusatu eyitibwa surati Rum. Waliwo essuula eyitibwa Rum. Essuula ey'ennamba 3 eyitibwa Rum. Chapter 30 verse 48. Aya namba 48. Ina yogera ku nkuba. I mean ku bire. Ibire nga biri connected na ki? Biri connected n'enkuba. Allah agamba nti Allahu alladhi yursilu riyaha fatuthiru sahaban fayabsutuhu fi samai kayfa yasha'u aw yaj'aluhu kisafan fatara alwadka yakhruju min khilalihi fa idha asaba bihi man yasha'u min ibadihi idha hum yastabshirun. Sadaqallahu alazim. Byogera ku nkuba. Era mu bufunze nnyo temulabanga Allah asooka n'abawa essuubi nga mulaba empewo ejja ekuŋŋunsa ebire, kubanga ebire bisindikibwa na mpewo. Tosobola bisindika na kiriini zaffe. Ndowooza okiraba. Ffe kiriini zirina gye bisindika naye tezisobola kusindika bire. Kati bw'obeera wali entebe waliyo obugundi obusindika ennyonyi. Ennyonyi n'esimbula n'egenda. Naye ekire tosobola kukisindika na kiriini, tosobola kukisindika na tractor. Tosobola. Obuzito bwakyo gwe obumanyi. Ekire kisindikibwa naki? Na mpewo. Mpewo yebisindika. Bino ebigenda nakaduyi. Bino ebugimalu. Bino ebigenda ebukasanca bugema. Si yonna. Kati awo aya yetugamba nti tolabanga Allah wakisanyu, tolabanga Allah wa buyinza obwekomeredde obw'okuntikko, ebire ye abisindikisa mpewo. N'ebisindika ne bigenda gy'ayagala. Bino temuli science w'abazungu nti basobola okugaana ebire bino okujja mu Afirika? Abakubaamu baali badde nga Afirika bajyokya n'eggwawo. Kuba yaddugala n'ebatama.
Yabatuuka ku mutima. Yabatuuka kugamba bagitama muddugala mutya ne mutuuka ku extent eyo y'obuddugavu mwerukeko tukolaganeko at least n'abeeru holiday naye obubiza tebagira ki tebabulina oyo science tebamulina asindika science asindika ebire kati era agendeka e Uganda abe Uganda tebamufune mwaka guno kati Sudani ya mwina era baba kubeera naye naye waabwe yennyini ye yali badde etonye enkuba ngene waffe tetonye baba kuba bamulina naye waabwe yennyini omuzira gwali badde tegugira ki tegugwayo tegutuukayo byonna byali badde bijje eno waffe n'ebirala kakati eyo aya yakumeka eyo yakusatu eri ku bire ne ebibivaamu nga yenkuba aya eyokuna gyensembyayo nayo esangibwa mu surati al-Waqi'a. Surati al-Waqi'a namba yayo eri 56 erina aya 3 namba nga zoogera ku biri n'enkuba. Weewuunya Allah buli yayogeranga ku biri yagoberezangako enkuba kubanga enkuba tolina bw'ojawula ku biri ng'oyagala okugifuna olw'omugaso gwayo soma ku biri ng'oyagala okutegeera enkuba ebivumye mwetera okutonnya soma ku biri kubanga biri lireeterebwe biti birongo tebitaŋŋana kati eyo essuula eyo eya 56 aya 68 mpaka ku 7 Allah atugamba nti afara'aytumul maa'a alladhi tashrabun a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun. Mulaba amazzi ge munywa amazzi nga mawoomerevu amazzi nga maseenenkerevu amazzi nga ddagala kuba n'amazzi waliyo nga ddagala mazzi nga tonnaba kugenda ku famasi tonnaba kugenda mu ddwaliro manya amazzi ag'eddagala. Afara'aytumul maa'a alladhi tashrabun mulaba amazzi ge munywa amaseenenkerevu mulaba amazzi ge munywa ag'eddagala ge mazzi g'enkuba abasinga obungi tebamanyi nga ddagala omala kubategeeza nti ddagala naye ate ne bwebategeeza tebagenda ganywayo mazzi g'enkuba ddagala. Afara'aytumul maa'a alladhi tashrabun mulaba amazzi ge munywa maseenenkerevu amazzi ge munywa ddagala amazzi ge munywa nga gabajjanjaba ennyonta ne bwebeera nga ekambuwadde okukamala kasitonya kwago owulirawo nga wano wokka wakkakkanye ng'omutima gugize eki kuba weewunya ebiri munda eyo ebyetaaga amazzi oba bibeera nga ebibugumye nga bolaba ekyuma nga kibugumye mashini ng'egize eki ebugumye ogiwoza n'amazzi naye n'omala onywa ku mazzi ago ebyo ebyuma byo omutima gwo amawuggwe go biki byonna nga bigira ki byonna nga biwola. Agamazzi malungi naye abasinga tebagira ki tebagamanyi kuba Allah alina beyagogererako n'abagamba kale baba bano abantu ne bobagamba naddala b'embaale tebafaayo tebamanyi mugaso gw'amazzi. wayunazzilu alaykum min as-samaa'i maa'an liyutahhirakum bihi wayudhhiba ankum rijza ash-shaytaani waliyarbita bihi ala qulubikum wayuthabbita bihi al-aqdam. Amazzi Allah gassa agava mu bire mazzi mayonjo matukuvu gakutukuza gakuyonja gakujjanjaba gakukingiriza ebirwadde gwe byotumanyi naye n'osigala nga mu butuufu enkuba sizoni eggwayo nga abantu tebanywedde ku mazzi ga nkuba abamu abalala kale balekere okuganywa kuba bw'oyagala ganywa bw'otayagala nywa gana aga taapu naye kale wakirerembekako ogafunemu omudidi
kubanga omudidi guli omwo gutudde gusirise busirisi maziga nkuba ekisooka ddagala ekyokubiri mudidi ekyokusatu gonna ge mazzi ge twakalabako nga gameza byetusimba amalala gayinza okumeza ne bikala naye ag'enkuba tegameza ne bikala buli kimera n'amazzi ga nkuba kikula nekigira nekyeyongera nekigenda mu maaso. Kati eyo essuula ey'okuna eyo nayo etunnyonnyola bire ate nga birireeted naki n'enkuba. Kakati ebire nze njagala nnyo mbanyumizeeko lwe twatambula n'abalala lwe batambula nga bagenda mu mawanga ag'enjawulo nga bayita mu bire. Buli lw'oyita mu bire okuggyako ng'amaaso go tegalaba, okuggyako nga n'amagezi go tegakola, naye buli lw'oyita mu bire bino wamangu obiraba. Ekisooka ebire tebiri ku level emu, tebiyitira ku level emu. Olitunyumiza ebiri mu bwengula bire. Waliyo ebisookerwako wano, waliwo ebigira ki ebisookerwako wano nga biri mu meters nga 600 ku 1,800 just meters. Oba meters kirala kipimo kya njawulo ne kilometers ate kipimo kya njawulo. Kilometers kinene okusinga meters. Kati waliwo ebire ebyoyitamu era byosookerako ng'ogenda mu bbanga. Sookera mu bire bino ebisookerwako wano biri mu meters 600 ku 1,800. Era ebyabazungu beesookereza ne bebiwa amannya gaabwe ageewaabwe, naffe ab'emakulu tugenda gawe amannya gaffe. Yes, amannya baatuuma geewaabwe nga bolaba n'abakola emmotoka wano batuuma geewaabwe, tebanatuumayo geewaffe Makuduyi, tebanatuumayo geewaffe Iganga, Kampala, batuuma geewaabwe. Kiwulira bagatumisa mu lukujjukujju kwegamba kwetuminkiriza. Oba ani yabagamba nti mugatume amannya kati nga bagayita stratiform clouds. Biri eyo waggulu byebisookerwako ebyo. Ani yabagamba nti mugatume bwe gatu? Baali badde bagatuuma naggwere. Wakiri? Yes. Naye beetuminkiriza tetwabagambako. Owulidde? Kintu kyaffe ffenna. Era kakati bwe badda mu kusomesa babonyaabonya abaana baffe n'amannya ago ge baatuuma ebiro ebyo. Ndowooza olaba. Kati ebyo ebiro ebigira ki ebisookerwako. Buli yenna agenda mu bbanga awo asookera okuyita mu bire. Oba oyita obiraba era ennyonyi ebiyitamu ng'obiraba bidde mabega bwe biki. Kitegeeza abagenda e Makka bajja kukola byo nga bakomawo oluusi anti tosobola kukikwata mu ngalo bwoti buli mukka. Yes, naye obiyitamu n'okomawo n'onyumiza abantu nti bannaye twayita mu biri. Kati ebyo ebisooka eyo level gye biriko yesookerwako mu meters wakati w'olukaaga n'1,800. Nodda ku level ey'okubiri mu bire. Level ey'okubiri mu bire bitandikira mu kilometers 2 mpaka mu kilometers 5. Era omuzungu ne yeetuminkiriza kuba munaye alabika yasooka okugira ki okubiraba. Nga kati naawe oba ani yakugamba nti amalewa gayite malewa? Ndowooza ge wasooka okugira ki? Gaali wano ewaffe. Kati buli asooka okulaba ng'ekintu nga akioninga ng'akyeddiza agamba nti kyange kino ng'akituma linnya lirye. Yes.
kakati ebyo ebire abazungu babiyita cumulus naye manya gewaabwe kati ebyo bibaliise Lubanga. Ndowooza olaba ngamanya gaffe wano kubanga ebintu ebimu byetaaga mwana waffe kuddamu kubituuma bupya. Enguudo ezimu tuzituume bupya, ebire tuddemu tubituume bupya, kuba mwana waffe amanya g'abalala gatumenya. Kuba kati bino ebire n'omala obituuma Naggwere n'obituuma Lubanga, mwana waffe bitegereka kamangu. Naggwere kyekisooka owulidde. Kakati ebyo nkugambye nti ebyo ate byesuliseeko biri wagguluko ku bino ebisooka biri emikilomita nga 2 mpaka mu kilomita nga 5. Ebbanga lirina kilometers nga bw'olaba olukalu bwe lulunaki kilometers. Kakati ebire ebisembayo ebire bigira ki ebisembayo ebyo biri eyo mu kilomita kutandika ku 8 mpaka eyo ku 18. Ebbanga eryo lolaba ggwanvu. Ebyo n'oluusi ennyonyi tebituuka nako. Tebituuka nako. Bwemala bino ebisooka n'ebyokubiri bino Naggwere bwe bimala naye Lubanga n'ebimala biri ebiyitibwa mu bajja. Ndowooza olaba kakati ebyo ebire ebyo ebiri waggulu ennyo ebyennyonyi tetuukayo. Awamu n'ekyo Allah subhanahu wa ta'ala ebire ebyo yabiteekamu layers bw'atyo olw'ebigendererwa nga bwe yateeka layers ku ttaka lino lye tulinnyako. Buli lw'ogenda wansi osangayo layer ey'ettaka eddala, layer ey'ettaka eddala. Kati wano eryokungulu oluusi libeera liddugavu, naye ogenda okutuuka ku layer endala nga terimyuse. Ate bw'ova mumyufu ogenda kutuuka ku layer endala nga terikyuse. Oluusi eddala olisanga nga lirina lwazi luli eyo oba nga tosi liri eyo. Allah bw'atyo bw'atulagako ku bimu ku bitonde bye, naye obuyinza bw'atulinako ffe abagenda mu bire bunene nnyo. One, nti ebire Allah subhanahu wa ta'ala yabifuulanga ppamba, yabigonzanga ppamba. Ebire bigonvu biringa nga ppamba, kuba ppamba mugonvu. Toyinza kugamba ntomedde ppamba, menyesa okugulu, menyesa omukono. Ani awo oyo aba ppamba muki? Ago gabeera maki? Gabeera mayinja. Kati Allah subhanahu wa ta'ala okugonza ebire ebyo mu bbanga awo bibeere nga ppamba, ayagala ffe abaddu be tufunemu ebyokuyiga, tumanye n'obuyinza bw'atulinako okuba nga tujja kusitukiranga mu bbanga nga tuyita mu bire naye nga bigonvu biringa ppamba. Ennyonyi ezitowa yeetika abantu abazitowa, n'etomera ekire n'ekiyitamu n'ebatuusa gye bagira ki gye balaga. Abagenda okukola hijja bakole hijja, abagenda okukola umura bakole umura, abagenda okusayininga endagaano bagende basayininge. Kuba senga ebire byali nsozi nga wanaale, kati ng'otomera olusozi nga wanaale ng'osigala okyatambula, lugenda kumenyamenya, ogenda kufuna accident, oyinza n'okufiira waawo. Era kyova olaba nti ennyonyi ate nazo yadde ziyitira mu bbanga waggulu naye tezeesembereza nsozi zino, zeesulisa ennyo. Kati ono erigoni ennyonyi tezimusemberera, ziyita eri ku mabbali eri gy'atali. Era bw'obeera mu nnyonyi ekikwewuunyisa wano embale we tuyita nga tugenda e Makka. Ekkubo erigenda e Makka mu nnyonyi liri wano Mbale. Alo bali badde batugira wano tetulina kisaawe.
yes tetulina ki kisaawe kyekitutwale entebe ne tulinnya ate ne tuyita wano era olaba kuba Mbale bw'obeera mu bbanga Mbale ne Soroti bali kumpi na kumpi ennyonyi ziyitaawo wakati wa Mbale Soroti nizigenda Makka nizigenda Dubai nizigenda Qatar ekyewuunyisa nti kati we byatuuka ennyonyi zaafuna directions tezisobola kukyuka kuzivaako bakuwa direction ogenda wa nva Ntebe ogenda wa ngenda mu Middle East yita Soroti oba Mbale ye direction gy'olina okukozesa n'ogeza oyita mu direction endala ogenda kusangayo ennyonyi ginne waayo munno mutumiragane mwenna mufe kyova olaba nti abavuga ennyonyi babeera begendereza nnyo tebakola haramu webakugambye oyita kati ezigenda Makka wano ye direction yaazo ezigenda Emirates wano ye direction yaazo ezigenda Qatar wano ye direction yaazo ekyewuunyisa n'ezigenda Ethiopia ziyita wano kakati ffe bannambale n'abali Soroti ffe ekkubo ennyonyi mwe ziyita era bw'oba oli mu bbanga olaba kampasi ekulaga nti wano kati otuuse Mbale era ne bakugamba nti kakati mweteeketeeke kuba tunaatera n'okutuuka Entebe kakati mwesibe emiguwa bulungi mukkalire mu bifo byammwe mwana wattu mala galeka abeeyo mu bbanga teriiyo netiwaaka ebakubaayo senga amasimu gagira ki netiwaaka omala kukka ku ttaka nole kugisanga kakati ebiro ebyo bannange kyakuyiga kyamaanyi nnyo Allah subhanahu wa ta'ala okubitonda n'abifuulanga ppamba ayagala gwe Amiri Naggwere ayagala nze Ziyadi Lubanga ayagala Mufti Mubajje ayagala ne our excellence president n'abalala bonna bw'onooba ogendako mu ggwanga eddala ng'oyita waggulu ebiro biyitemu bireme kugira ki bireme kukkaluubiriza bireme kufuukira jjiji ekyo kimu ekyokubiri ebiro ebyo Allah n'asigala ng'atulaga obuyinza obwenkomeredde n'abitugiramu enkuba ffe gye tutasobola kubanga singa enkuba yali yaffe nze n'abalala yalibadde etonnya wano wokka wano Makuduyi wano awo bweti awo wano tebuukawo tewali kigibuusaawo kakati nga bakuwa kwegamba operation y'enkuba ng'ogikkiriza nga egenda Masaka gy'otayagala balimaze kugira ki balimaze kusasula ssente kakati ekontrolo y'enkuba Allah subhanahu wa ta'ala agijja mu bire byolabanga pamba naye ye n'abijjamu enkuba obuyinza tetulinayo science ne tuli musoma okuva ku A up to Z tetugenda mutuukako secondly bw'omala okuva mu bire nokka wansi ku ttaka eri mu bire obunnyogovu busufu kyovala nti bakusandikira ennyonyi gy'ogenderamu bagisandika enzigi ne bazisiba bulungi nnyo n'ennatti bulungi nnyo neemala esandukuka neyeggula mufudde okisigeni gw'ogenda okukozesa ng'oli mu bbanga ava wano wano wennyini we tuli Mbale wano wava era bajja buzinakooma akayoola okisigeni gwe tulina wano muyonjo nga bamuyoola bebassa mu kacupa bagende bamufuuwe mu nnyonyi era ennyonyi egenda bamaze ogifuuwamu ki okisigeni neegeza ebuuka nga temuli okisigeni bagenda kufiira mu bbanga awo obuyinza bwa Allah obuyinza bwani obuyinza bwa Allah ekisembayo omala okutuuka gy'otuuka kati n'ogenda okola emirimu gyo
agenza okukola umura n'ogenda okukola umura nga muli waggulu eyo omaze okukka omaze okukka wansi kuba kati abagenda okukola umura nga tuli Uganda kati tetukyagendera ku mazzi gatulwisa tetulina budde bwakwonona mu kkubo lya nnyanja ffe kati tugenda naki na nnyonyi tuyita mu bire munaye ng'ogenda okukola umura omulala ng'agenda kukola hijja kakati naffe abaagenda okukola endagaano ey'enkolagana wakati wa Uganda Muslim Supreme Council ne gavumenti ya Saudi Arabia si kyangu nno bw'oba okitunulidde n'amaaso go si kyangu kubanga UMSC organization katono nnyo kali wano mu Uganda naye kakola endagaano ne gavumenti namba gwe mu diplomasi y'ensi yonna wakisangawa kuba gavumenti zikola endagaano na zi gavumenti zine waazo wakiri Uganda yani kolaganye ne Saudi Arabia naye so saati katongole mu Uganda so si katongole mu Uganda kakati naawe onookola akatongole ko kano ka kibula nga naawe ogenda okukola endagaano nabali kati awo manya sayansi ali awo era abantu abatabimanyi balowooza nti ndowooza bwe bityo birina okubeera no si bwe birina okubeera si buli ali eyo waggulu agenda si bwe kiri era byamala kwetooloola ne biyingiramu ne gavumenti eyaffe ne wano objection ku agreement eyo ani agenza okugikola nti mufti wa Uganda ali ku level ki oyo wansi yonna no objection mukole endagaano naye mugende kakati oyo mufti nga tudda ku bire nga ali tusigala tubiyita simanyani sirasi ekyo tukikyuse tukitume ndowooza olaba bitwanguyirire ene waffe nabo bitume ebyabwe nabo batume ewaabwe yes mwana waffe ebintu byakwebereramu eno ensi bw'otebereramu n'oleka abalala bakubereremu ekuleka kakati endagaano eyo bannaye yalimu ebintu bingi nnyo kyenjagala okumaliriza nakyo ekisookera ddala yalimu okubeera nti okutambuza enjiri y'obusiraamu tujja kuyambagananga ne Saudi Arabia kubanga obusiraamu njiri abantu bamanye Katonda waabwe abantu basome obusiraamu babutegeere mu bulambulukufu aweetaaga kati essomero nga wano nga weetaagamu omukono guli omuwanvu nga bannaffe bateekeramu omukono omuwanvu jjukira nti mulimu ne bannayuganda bagende bakolengako ku umura ne hijja kubanga gye bali kakati nga amiri n'omuleka wano ogwo mwaka n'ogwokubiri n'ogwokusatu yes twamulabayo naye yagenda era ssebo byenjogerako nsi naliwo nga witness kakati bwebukeera ku makya yes bwebukeera ku makya ne tufuna chance ey'okutambulirako mu bire tugenda okula umura ab'Embale Kotido wakati regions alhamdulillah tulina 10 Mbarara tulina regions 10 tulina eastern tulina north eastern tulina northern tulina west Nile tulina west Buganda east Buganda Busoga Bunyorotoro Ankole Kigezi n'esembayo yakumeka ezo nyogedde mwenda ati tulina ne west Uganda zeze 10
kati ku agreement yakolebwa nti ne umura tujja kubawanga ku chance ne hijja tubawanga ku chance mugende mukole nga regions zijibwamu Amiri nagwere agolwamu Eastern. Ate kotido mu north eastern tujayani ngeyo batuwereza kuba je bali ba regional assistant to the mufti. Ate mu abali mu West Buganda nga naye bajjayo. Ate mu abali mu West Buganda nga naye bagira ki bajja. Ate abebusoga. Sorry tunna ne Kampala region. Yes. Rwanda bika West Buganda ngize mirundi ebiri. Tunna ne Kampala region. Kati ekyo kijja kuyamba mu regions. Era ba regional assistants bibajja otuyambako ku nsonga eyo. Ne hijja bwetyo. Kitandika ddi kino? Kyatandika. Yes. Kyatandika. Endagaano te expiring eri automatic ya myaka 5 bwe giggwanko ngate efuna renewal eri automatic. Kuba tuli bantu bakulu ngate oddamu ate tuddemu tusaininga bupya no automatically. Automatically. Mulimu okukola Quran competition ku international level. Era bujja kukeera ku makya nga Uganda Muslim Supreme Council erese empaka za Quran ne wano mu Uganda ku level yansi yonna baleete abasomi ba Quran ab'oku ntikko okuva Egypt, okuva Saudi Arabia, okuva Malaysia, okuva Indonesia bajja wano Uganda. Ndowooza biraba. Ate guno kuba mudidi gwa nsimbi. Nze nkubulira kinjera nja kubulira nga gwe bimanyi. Kakati bebagamba ndi Quran competition. Wano gwe wa FM oba ofunyemu. Gwe omanyi kye bitegeeza. Nanga ayina amayumba wali eri Yesu. Ndowooza biraba. N'emmere ndiisa. Era obuzibu nti Mbale eyinza okufiirwa chance eyo. Kuba kakati abo ono basuzaawa. Olina hoteeri ezimala. Doctor. Kyembuuza. Olina hoteeri ezimala. Kuba abantu ababeera mu Quran competition, international Quran competition. Si yonna. Kubamu akafaananyi nga abantu baziringa mutwalo. Ogenda basuzaawa. Kataba wano bonagenda. Ndowooza biraba. Kati balina kulonda ate ogufa ogulimuko ebisula ebiwera. Kati ekyo kirimu agreement. Mu birala ebiri mu agreement. Mu birala ebiri mu ki? Mu agreement. Scholarships. Kale bw'oyogera ku scholarship oyinza okulowooza nti bali be bajja okujja wano mu IU tubawe scholarship. Bali Abasaudiya bajja wano ffe tubawe scholarship. Oyinza okulowooza nti ekyo kiyinza okubeerawo. Bwe bagamba scholarship gw'oli obubi otalina w'osomesereza bantu bo gwagenda okufuna scholarship ogenda eri oba osigale wano naye nga bali baziweereza wano bakusomesa bali balina upper hand gwena lowa ki mu byaki mu byenfuna ekisembayo kubanga bingi naye kisinja kubimalayo olw'obudde ekisembayo nti agreement eyo yali recognizing Uganda Muslim Supreme Council nga a mother body ey'abasiraamu mu Uganda yonna. Okurecognizinga Uganda Muslim Supreme Council nga bagirecognizinga beebunaayira gavumenti namba gwali wano e Uganda notagirecognizinga weekubye wekka gwe wennyini weekubye endobo gwe wennyini weesize enziro eri gavumenti ericognizinze yo MSC naye gwe gwani kale kale leka okugiricognizinga obanga onoofuna abanagira ki abaana kuricognizinga kuba that is a government. Ate tali nti gavumenti y'abantu
si yakusabiriza eri gavumenti gitwale nti kyekibula ky'abasiraamu kuba ne Kamba be bagirabirira headquarter ne nabbi wagalamidde omuzikiti gwe bamuzimbira be bagulabirira kumpi n'obusiraamu buli muntu bw'atuuka yamanya nti wamma wano obusiraamu ewasibuka temuyinza kubeera ne baimaamu babiri mu kitundu muzikiti gumu n'ogaana okugoberera ono n'olwekyo eyo yebadde Islamic culture y'olwaleero ekwatagana ku bire. Twebaza Allah subhanahu wa ta'ala yatukolera ebire ate n'abitugondeza ne bibeera nga pamba tusobole okubiyitamu tugende tukole emigaso emirala egisigadde. Tuletedde ebya mu nsonga ya Islamic culture togedde ku bintu bya ebire tubitumya amannya gaffe kakino ekisooka kyeye nagwere amire kati gwe wakanamu ekyokubiri ye Lubanga kiri ekyawagulu ye mubajje osaaga anti kati bali babituuma ebyabo kati saawa zino twegateko gwe kikyofunyemu kikyoyizeemu mu nsonga y'ebire akomekeza nga tuwadde ebyali mu ndagaano Uganda Supreme Council bye yasayininga ne gavumenti ya Saudi Arabia fe twawukonera kuba neno nga bakasayininga mu mawulire wana amabobeze naye eyaliyo ne gwe yawerekera ng'ali omu ku ba witness abyogedde kati toddamu kuwakana ate tuddamu ate ne tuddawo simanyize siwagira jini kuze musamutane mugenda musatemu kyenda musatemu maze musamusatu mwenda musanvu bbiri 0 IFM wanji tuzimbe ekintu kyaffe tuzimbe Kibula Islamic Media tube ntusobola okubeera nti tuweereza tukola daawa tusomesa twaga tugule kamera tugule ebitaala nagamba nti tuleetere sente oba tugulire kamera tubeere nti tuweereza obusiraamu. IFM oyinza okudda akadde kakonda baka kadduse twaga kubeera nti tuva mukulu Ismaili tukwebaza omusiraamu yenna we Uganda kiko kakatako okwebaza bwe weyagala Allah abeeko kyakwongera kubanga bw'oteebaza Allah tagira ki takwongera. Ekyo kyenjogeddeko emyaka n'emyaka egiyiseewo tekibeerangawo naye kyaliwo nnaku z'omwezi zaali 31 sorry 31 ogwokutaano 2023 ekyo bw'otakyebalizaako Allah gewa Allah subhanahu wa ta'ala oba tolinayo kifo kubanga Allah bw'oba omwebazizza akwongera naye bw'oba teweebazizza abeebaza Allah bajja kujja abeere nga abongera. Kituufu nnyo twebaze Allah kubanga eyo endagaano yakolebwa wakati wa Uganda Muslim Council ne Saudi Arabia ya myaka na myaka newe tulibanga ffe tuvudde mu nsi abalibeerawo bajja giganyulwamu inshallah ta'ala. Yusuf Webutalejja agambye nti Saudi Arabian government nkazi egenda kukola kimu ngenda triabate kati nze nogoddeyo ko tototo naye abasinga mu kiche batamanyi ku government ya Saudi Arabia nti ye government ekyasinzizza omugabo mu OIC ye government ekyasinzizza omukono omunene mu OIC. OIC kitegeeza Organization of Islamic Cooperation eringa yaabwe era fenga Uganda as a state as a government jetuli tukiikayo kale baba tomanyi mugaso gwa Saudi Arabia gumanyire mu OIC eyatuwa offer ey'oluguudo lwa eri Palisa Tirinyi Kumi Palisa Kamonkoli gitegere wotyo watomanyi mugaso gwa Saudi Arabia gitegere wotyo Allah n'ebirala bingi ebitayinza kwogerwa wano kuki mpyo nga gavumenti ya Saudi Arabia ezi etukwatirako
Okay. Kati bwe tukwatirako ku by'enguudo ne tukwatirako ku by'amasannyalaze ne tukwatirako ku by'amalwaliro ne ku masomero newankubadde gwe tobimanyi buuza ababigira ki ababimanyi. Gavumenti eyo nnungi nnyo 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 nnyo. Okay. Era tukyagisubiramu ebirungi nfaafa inshaallahu taala. Inshallah. Amakubo g'okufuna ku scholarships. Ate kati bw'obanga otegeera Uganda Muslim Council ena department ya education, scholarships zonna z'oyagala zinoonye mu Uganda Muslim Council education department. Bw'oba tosobola kutuukayo zinoonye mu district gy'olimu. Tulina Bugisu Muslim district. Yes. Tulina Butalejja Muslim district. Tulina Tororo Muslim district ne district endala yonna gy'oli zinoonyeze ku district. Okay. District ejja kugira ki? Ejja ku connectinga ku headquarters. Okay. Yes. No. Zo scholarships ate weewunye tezikoma Saudi Arabia wokka ku Uganda Muslim Council nedda. N'awalala gye ziri. Kuba waliyo n'eziva Turkey, waliyo n'eziva Egypt, Yes. waliyo n'eziva Libya, waliyo eza Saudi Arabia, waliyo eza amawanga mangi agatuyamba ku Saudi yokka. Kati ayagala scholarships. Weewunye ne Uganda Muslim Council erina scholarships. Yo nga Uganda Muslim Council erina scholarships. Zeegaba. Era abantu bali badde nga bazitegeera bazeeyambise. Kubanga erina Islamic University College. University yayo. Okay. Ejigabira mu scholarships. Okay. Yes. Now, Salonga Matano ow'Ekasanvu ayagala oluyimba lwa ggwanga lya Saudi Arabia agende ku internet alufune. Okay. Ng'omuntu ayagala oluyimba lw'eggwanga lya Uganda agende ku internet gye ziri baziteekayo dda genda bugenzi ng'osaakinga ng'ofuna. Yes, national anthem, Saudi national anthem nga bakuwa, Uganda national anthem nga bakuwa. Nze neewunyizza nabadde njagala ku mataali ngamba yiina afunawo amataali nawo gonna gye gali kati ku internet. Bakulisaayo olugendo lw'e Makka gonna gye gali kati mulembe gwa .com genda ku internet ebyo byonna ojja kubifunayo inshaallahu taala. Okay. Mukulu Isima scholarship ndifuna ntya ndoza nayo mutwalidde. Yes, mutwalidde muzimu obududa muzimu agende ku district. Kati ne bududa waliyo district. Yes. Gende wa district card onyumyemu nayo mu government mfuna ntya district mfuna ntya scholarships za Uganda Muslim Council kiwadde. Awo nnyini twagala okusibulira kubanga obudde bugize eki bugenze. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala byetwogedde bibire bya mugaso. Tubifunemu ebyokuyiga twegase nabyo nga tukyali balamu ate era ne ku lunaku lw'enkomerero tubifunemu empeera. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala yongere okutuyigiriza ebyomugaso ebinatugasa mu nsi nga tukyali balamu ne ku lunaku lw'enkomerero tubifunemu empeera. Era tusaba Allah tuwangalize ku busiraamu ne bwe tulibanga tuva mu nsi muno tuveemu tuli bakkiriza. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakumira mpeera abeere nti abatukuumira abatugoberedde abakubya amasimu n'abasindise mu message namwe abakubina nga tetubakutte. Tusaba Allah abeere nti abakuuma tuddemu nate tuwuliziganye. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musule bulungi mweraba. Islamic Media. Qibla Islamic Media.